bannange emirimu gya masjidi giyina kutambula nga tugasse emitwe wamu. Teriyo omuntu omu atambuza mirimu gya muzikiti, taliyo. Era bw'olabanga omuntu omu nga yagala okutambuza emirimu gy'omuzikiti, manya nti waliwo ekikyamu. Bw'abeera imaamu yekka, manya nti alina obusente bwakweka bw'ayagala okukusa. Bw'abeera chairman, omanya nti chairman yekkola alina emirimu gya imaamu gy'anyaga. Bw'abeera omuwandiisi, omanya nti n'omuwandiisi naye akufuuka chairman. Abantu bano bonna mu muzikiti balina kukola emirimu gyabwe nga bagikolera wamu, kubanga buli omu alina roolo eyiye, naye nga roolo zino buli emu yeegatta ku ginne waayo. Lulinga lujegere. Olujegere luno lukwata mu luno, naluno ne lukwata mu luno, naluno lukwata mu lunne waalwo. Era bw'ogenda okukwata bw'otyo olujegere, olaba nga buli lumu lukutte mu lunne waalwo. Singa lunaatambuza emirimu gyaffe egy'amasigidi egy'obusiraamu mu mbeera eyo, tugenda kulaba nga emizikiti gifunye toilets, tujja kulaba nga emizikiti gifunye langi, tujja kulaba nga emizikiti gifunye obudomola bwa wuzu. Naye ebintu ebyo bigontaana lwakubeera nti imaamu ne chairman badira entalo ezaabwe ne bazireeta wano. Imaamu ne chairman yeyewaffe bakubaganira sente za zakaatul fitiri ne balwana ne bagenda paka ku poliisi netuyita tubayambeko. Anze ningari kali poliisi eyise bukyamu nze gweyise koze afande ono imaamu ono ye nannyini bintu bino, chairman ono yalina kukola birala. Kubanga zakaatul fitiri ibada tebangako ya development ya masjidi, tekisoboka. Wabula nti ne imaamu naye mu mateeka gaffe alina engeri gy'asaana okukolamu emirimu gye egya zakaatul fitiri. Toyinza kubeera imaamu omu wekka noba nga gwasoloza, gwasamira edduwa baleese, gwakunganya omuceere gwe baleese, gwagenda okugula obuveera bwe banaateekamu, gwakwata ekikopo gwanaapima, era gwakwasa na bali, era imaamu kyayina okukola kiki? Imaamu kyayina okukola zakaatul fitiri etuuse ye gamba sekurutale mpitira olukiiko, sekurutale ng'ayita olukiiko gwakyeyalinga, kubanga eno ibada chairman yakiyalinze meeting yabadde yaki ya development eno, olagidde sekurutale ayita olukiiko, eno ibada gwakyeyalinga. Bannange mbayise okubategeeza nti tugenda mu nnaku 10 Desemba y'omwezi gwa Ramadani, tugenda kubona zakaatul fitiri. Enjaga tuyambagane tulabe tuseewo olukiiko olunasoloza zakaatul fitiri. Tyaka tulonze gundi n'egundi n'egundi. Zakaatul fitiri abeetwale baafulumizza, ali omuceere asasula zino, owakawunga asasula zino, owakalo asasula zino. Gundi tukuwadde obuyinza. Olukiiko olwo tekubaako imaamu asigala katebe wali kulengeza okulaba ebiri ku mpapula n'ebiri wali. Imaamu buli lwabeera ku lukiiko olwo terugenda kutambula. Imaamu ayinza okufuuka imaamu n'afuuka omunaku n'afuuka buli kimu, ate nga si bwe kisaana kubeera. Banne ebyenjogerako mu busiraamu bwe tusaana okutambuza obuvunaanyizibwa. Niwankubadde nga oyinza okubeeramuuko n'omululu omutonotono, omululu gusibire wali ku kikondo, otambuze development y'obusiraamu. Kubanga zakaatul fitiri eno bw'obanga olonze lukiiko ne lubeerawo n'omontalinga, kubanga tebasobola kukola nga gwe tomaze gati okay. Era time to time baba reportinga imaamu takufunawo ekiro ata, imaamu tufunyewo 2 gokka, imaamu nakola obugwe. Bannange ekisiibo kibeera mu bbanga awo tekyeyongerayo, wabala kubaawo zakaatul fitiri, zakaatul fitiri, mwete zakaatul fitiri.
akati kalo fitiri eyo nelyo ketandika okuyiika bone bawandiika olumala komiti ero netula ne imaamu ogalika tugenda gigaba kutya muwandika abantu abanagifuna taka tufunyewo kilo 8 ez'omuceere tugaba kilo 2 oba tugaba meka mugaba bwemumala porosesi sekurutale owakakiiko akaza kanulufitiri ng'akola ripooti ng'agiwa chairman amala okugiwa chairman ngateeka mu fayiro abeera amaze okumanya zakanulufitiri bwetambudde naye nga imaamu yabeera kontrola waayo kubanga zakanulufitiri ibaada singa tutambuza ensonga zino bwerutyo tugenda kunyumirwa obukulembeze n'abantu betukulembera nabo bajja kunyumirwa obukulembeze ffe baimaamu abatambuza emizikiti gyaffe mu mbeera nga bwenjogeddeko tulina emirembe nze kati zakatulufitiri omulimu ogwengu akwogera naye nga olukiiko oba amaze okulonda era mmala okwogera olimpita gundi jangu tutambula butya tewali tambula bulungi alhamdulillah masjidi Nuru tugaba ensawo 5 ku 7 ez'omuceere nda tulinawo ensawo 3 zokka abantu mwakawandika bameka ate akawandika abantu bwe bati kwanze fayi akati mugisoke mujjako ensawo emu mugiteeke wali omukaaga ezisigadde zonna muzipime kilo 5 ensawo ng'ezigadde awo olukiiko kuliko abantu 7 buli omu anafuna kilo 10 kubali ku lukiiko zekilo 7 anga batoga ati omugabi teyeeseera oli omuwadde 2 kati gwe awaddeyo obudde n'otuula wano ate ng'oli mwetaavu bakuwe 10 kati obusiraamu bwe butyo bwe butambuza ensonga chairman ne imaamu mbasabye nga mbegayirira temuteekawo ntalo mu muzikiti temusaawo mbeera chairman kulembera development imaamu kulembera ibaada naye nga mwenna mwina kubeera wamu muteeke wamu emitwe singa kibanga kigaanye chairman we bakusinga kiriza imaamu we bakusinga naawe okole ki okirize kubanga ffe mu busiraamu waliwo kye bayita shura kekasembayo ekigambo kye bayita shura kitegeeza okutuula awamu ne mukkirizaganya ku kintu nti kino bwebanga bakuwangudde n'owanika bwobanga gwasinze era nomanya nti nze asinze aye n'oteewaana kulumya balala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naye yakolanga shura banga Allah yali amulagidde ndi washawiruhum fil amr beebuuzeeko mu buli kyoba ogenda okukola beebuuzeeko era Nabi sallallahu alayhi wa sallam akulembera olutalo lwa Badiri basahaba abalwanyi ba mujahidun nabbi abagamba nti wano front line yaffe wano sahaba amubuuza nti ya Rasulallah awantu w'olutadde wano bubaka bwebusse nti tubeere wano oba bubadde bukolebwa lutalo nabbi n'amuddamu nti bali alharbu walmakida kituteesezza wano bukojo bwa lutalo naye nga osahaba yalaga nti yali asinga nabbi okumanya olutalo namugamba nti ya Rasulallah nze ndaba kirala ndyegula bakirewa amugatize kyendaba tusembere wali awali amazzi tusena amazzi mu byombo bye tulina tubeere n'amazzi g'okunywa bwe tunaamala tunywe bwe tunaamala gali amazzi aganaaba gasigaddewo tugasubulemu ebisasiro musenyu nagayande thumma nuqatilu qauman yoka tuwanyisa abantu la Islamic